Breaking news mukutu gwa Red TV nzize n'amawulire genjagala okubanga ate nkutegeeza amawulire gano nga gantiisa amawulire gano ngo gakangamu gwampuliriza ku mukutu gwa Red TV njagala kubanga ate ntandika bwendi olunaku olwalero sebambulide Patrick nzemberawo kubanga ate nkutuusako emboozi nga bwemba nzikukuŋŋaanyiriza wakati nga bannayuganda bakyagenda maaso n'okwennyamira okweraliikirira n'okwogera ku bigenda maaso nga mu bino mulimu okukukusa ebintu by'abantu eby'omunda kye tuyita internal organs mu bino nga mulimu ebibumba mulimu omutima mulimu ensigo n'ebintu ebirala byonna by'omanyi kye tuyita internal human organs mu ggwanga erya Uganda ensonga eno ezzenga eyogerebwa ebigambo bino bizzenga biwulirwa nti waliwo abakukusa ebintu by'abantu eby'omunda either abamu nga babibba mu malwaliro abamu nga babijja mu bantu ababa bagudde ku accident abalala nga basaddaakira ddala abantu okubeera nga ate babajjamu ensigo n'ebintu ebirala byonna ebibeera mu mubiri gw'omuntu munda kakati nno waliwo abakwatiddwa wabula nga bano abakwatiddwa ngenda kuwa amawulire ogenda kugategeera nga kuliko ba lab assistants kuliko ba security guard n'abantu abalala nga kitegeeza bano be babaddenga oba be bamu waba babadde emabega w'omulimu guno ogw'okulaba nga bajjamu abantu ensigo zaabwe n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo njagala tusimbule bwe tuti olunaku olwaleero gwampuliriza mukutu gwa Red TV watunaba kubanga osubscribinga kikole tugenda kubanga ate tutambula ffenna kakati olunaku olwajjo waliwo eyambuuzizza olunaku olwajjo nga watubuzeebuzeeko nabadde wendi naye kyenyinza obbagamba nze gwe muwuliriza nafuuse ssekawere kati mulina okunkwata bulungi ennyo waliwo n'abansuubiza ebyenda era mbirinze naye olunaku olwaleero njagala tutandike bwe tuti n'ensonga eno okusinziira ku mukutu ogwa Daily Monitor official website nti 2 lab assistant security guard arrested with human organs abakola mu laabu mumanyi ebibeerayo gye balongooseza emitima gye balongooseza embuto gye balongooseza ebintu byonna byotera okuba nga owulira nti balongoosezza babiri abakola mu laabu kye tuyita ba lab attendants nga beegattiddwako ne security guard omukuumi bakwatiddwa nga bakwatibwa naki babakutte ne kye tuyita human internal organs ebintu by'omunda eby'abantu nga muno mubaamu ebibumba nga bwe nkugambye mubaamu ebibumba mubaamu emitima mubaamu ensigo mubaamu ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo njagala tugende mpola eggulire lino osobole okuba nga ate likunnyikira bulungi gwampuliriza bw'oba tonnaba kuba nga osubscribinga kikole tugenda kuba tutambula ffenna sebambulidde Patrick nzemberangawo okubeera nga ate nkutuusaako ensonga nga bwemba nzikusakidde yonna gyemba nzikusakidde ne nzikuleetera wuliriza tugenda mu maaso n'eggulire lino era okusinziira ku kiwandiiko kino kyengezaako okubeera nga kutegeeza ebifaananyi ebimu ojja kunsonyiwa biyinza okunkaluubirirako okubiteekawo naye njagala tutambuliraawo wano nga bagamba Police in Masaka City are holding 2 laboratory assistants and a private security guard who were allegedly found in possession of human organs. Mu bitundu eby'e Masaka, mu kibuga ekya Masaka City, mu constituency Mathias Mpuga gy'akiikirira, waliyo abakola mu laabu babiri abayambi nga beegattiddwako omukuumi owa kampani eri private nga bano baakwatiddwa nga babakwatidde naki baabasanze balina ebintu by'omuntu eby'omunda nga mulimu ensigo kuliko omutima kuliko n'ebirala byonna nga bw'obimanyi wuliriza the suspects are attached to Lancet Laboratories branch in Masaka waliwo Lancet Laboratories ng'erina branch e Masaka mu kibuga nga abasuspects bano be baakutte oba abantu bano abakwatiddwa gye baabasanze. The private security guard was reportedly offering courier services to the laboratory assistants to take the body organs to an unknown destination. Nti kabadde kagenderere era nga bano balina gye babitwala ewataategeerekese wabula ng'omukuumi yabadde abawa security nga yagezaako balaga kya kati wano tujja kwefuula nti nkuuma mmwe tujja kwefuula nti waliwo kino nga yagenda obbawa olukwe lwe bagenda okuyitamu nga batwala ebintu bino yagenda obbawa engeri gye bagenda okutambulamu nga batwala ebintu bino era baabasanze bali mu kubitwala mu kifo kye batannaba kubeera nga bategeera ekifo ekitannaba kubeera nga kitegeerekeka gwampuliriza ku mukutu ogwa Red TV kati wuliriza the private security guard was reportedly kano nkagambye primarily police investigations indicate that
The cryo was transporting human body parts to Kampala to Lancet Laboratory. Nti okusinziira ku reports kigambibwa nti bano bandibanga babadde babitwala jukira nkugambye Lancet Laboratory eri branch e Masaka. Nti kigambibwa bandibanga babadde batwala ku main laboratory mu kibuga Kampala gyesangibwa gwampuliriza. Era nga kigambibwa nti bano babakutte essaawa zabadde nga 2:3 ez'akawungeezi. Omukuumi yabadde n'omuntu omulala nga bavuga pikipiki batwala human internal body organs ng'era babitadde mu bucket nga bagirapinze bagitadde mu bokisi nga bakutte batwala. Wabula batuuse ku hamp mu bitundu eby'ekijja bwemi trading center mu kibuga Masaka ku luguudo Masaka kyabakuza bayitawo kijja bwemi bakubye hamps ne bafuna ka accident akatonotono. Aba muntu nga babadde bamusse bajja kitegeera nti omuntu tattika nti bafunyemu engeri ya accident nga bakubye hamp ndowooza nebyesammuka nga woyinza okuba nga okitegeera. Era we byabaguddeko nga piki gye bavuga yabadde UEK 422 bwe babaguddeko embeera nebatabukako. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu kitundu ekya Greater Masaka amanyiddwa nga Twaha Kasirye yategeezezza bino budde bwabadde bwa kiro. Mr. Kasirye said after the bucket in a box fell on the tarmac, an oncoming vehicle from behind rammed into the box and the organs burst. Uliriza nembaga nti we bagudde ku accident box ne zivaamu ne zigwa ne bibanga byabatabuseeko nti waliwo yabadde abavaako emabega ono yabatuuseeko yakutte ku box nga omanyi yabadde azze kutaasa olwakutte ku box ebitundu byavuddeyo n'agamba kiki kino biki bino ne batwala awo nembeera we yabatabukiddeko gwampuliriza. Police said the organs were from both Villa Maria Hospital and Kitovu Hospital, but their inquest is intended to find out exactly whose organs were extracted and if the victim are still alive. Nti kigambibwa nti ebitundu bino babijje mu ddwaliro mu malwaliro abiri, ddwaliro lya Villa Maria Hospital ne ddwaliro lya Kitovu Hospital. Wabula babadde bali mu kunoonyereza balabe nti ddala gwe bajjeemu ebibumba bino b'ebintu bino eby'omunda akyali mulamu oba babadde bamaze okumusaddaaka. Naye njagala okutegeeza gwampuliriza bino byonna byagenze mu maaso nga bannayuganda babadde nga boogera ensonga zino nti waliwo abanene mu gavumenti nga bano bo omulimu gwabwe gwa kutunda kutransportinga na kukusa bitundu bya munda internal body organs omuli ebibumba nsigo. Kati kino kitegeeza bino oba eggulire lino liri mu kuverifyinga mu kujustifyinga bannayuganda kye babadde nga boogera. Ekyokubiri, amalwaliro agawuliddwa mu mboozi eno gawulikika nga aga gavumenti. Olowooza kino kiyinza kuba nga kigenda kuggwerawa. Mukutu gwa Radio TV Sebabulidde Patrick Nzendiwo kati nga mmaliriza njagala okutegeeza yabadde ambuuza gye nabulidde bannange mwenna abangoberera mwenna abatambula naffe twafuuse bassekawere twakuze twafunye omulwanirizi w'eddembe omulala. Struggle tugenda tuweza abantu ako kalulu oba Museveni alooza yajja kikola yekka ako kalulu kalamba ate nga si kalulu wabula tugenda kubanga ate tukwasaganya mpola mpola webale kubanga okyagoberera nagyo sinzira okubanga gyotulabira. Naye on a serious note amawulire gano genjagadde okubanga nkuwa abantu bakwatiddwa n'ebibumba ensigo n'ebintu ebirala nga oyinza okuba nga obitegeera eby'omunda mu bibiri gw'omuntu. Era yensonga lwaki gye mbadde njagala okuba nga ntandika nayo atanaba kuba nga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula wabula nkyajja n'amawulire amalala ge njagala okuba nga nkuwa yonna ggwe gy'osinzira okuba nga gy'otulabira. Genda maaso n'okuba nga osubscribe nga atana subscribe nga eyamaze okusubscribe nga genda mu comment section ombulire ensonga eno looza tugenda gikwata tutya. Era yogera ku nsonga eno ey'ebibumba nsigo biki byonna ebiwambibwa mu comment section comment yo nja kuba njiwa respect mu updates ezigenda okuba nga ziddako. Mwebale kubanga mukyatugoberera tuliziganye mu updates ezo eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako
jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano naye ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.